era kyobola wano waliwo TikTok yafunyiza omwana olubuto naye alwegaana naye emboozi enjawulo bangi batuusaako ku media ne Munnayuganda yazaala abalongo mu America era ngenda kubanga mbatuusaako ku media gospel teriiyo naye twagala tumanye empisa z'obutalabira mbuto zaava ku taata oba zaani mubirinde ku media. Ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'omukaaga tugenda kubeera ku Serena kati nga tuli ku press eyo twabadde ku nnyanja ku meeri twatambulidde ku meeri batandika ddi okolera ebintu ku mazzi omuntu kiva ku mukisa bukisa gw'ayina ababadde ku meeri olabako atalina malala ababadde ku meeri goba batunira badde bafolowinga kwabadde kandi anti baddewo okusaasira kuliko mwami namba emu nga kuliko Stesa Mayanja nyini lonchi Aruna Mbiru Aruna Mbiru Ameria kakati yonna tiimu malala kakati kwabaddeko bamaneja ba ZDFCU kwabaddeko amakampuni yagenjawulo okitegeera simane kulanama yabaddeko teyabaddeko naye n'ekipompo kakati kambuuze omuntu ng'olinnye ennyonyi nga baga nti oyina amala kati ku nnyanja mwadde mwagala tutuuleko tutya nga tekeko omukeeka badde baga tuteeko omukeeka ku nnyanja twabadde press twagala gikolera ku nnyanja okitegeera twade twagala kolya press ku nnyanja twade tulina teekako omukeeka mwakitaddeyo eryato lyabadde ddene oba zino eza temple emmeeri ziri ze baalagira obukosi twade ku mmeeri esinga mu Uganda Bay oli abuuza impact kamuddemu kati nnyo mu kigambo leka kitere wamatereza kantereze ekigambo bwe tuba tukola ekigambo press kitegeeza press conference it's a pre-introduction to a event ebegenda okubaawo it's supposed to be alarming buli muntu amanye so kirina okuwawaaza oteekeddwa okukola ekintu nti buli omu atuuka agamba ki mu kintu ekyo kyogamba mbu kyabadde ki kyogamba kimwotegerera the reason oli ababuuza lwaki akikoze kati then buli agambye yise kyo kimututte ku lyato ki alina show kati kyekyakozesezza omutwala ku ki abantu babadde reason zabo naye ng'ozinyonnyola olusi kiba kikoze kati byatandise kati genda maaso babadde kusasa kikiwedde bwe twatuuseeyo nga tugenda ku lyato nga tubeera ku lyato nga tuvaayo basenga kulana bawadde ssente nga Aruna agamba nti nze mwogezi wa Mama Fiina akwadde miliyoni ezo. Aruna yabitandise Aruna Mubiru Mama Fiina yatumye Aruna yagambye nze mwogezi wa Mama Fiina akwadde miliyoni meka 5 mumpeke oba byonna bya bigambo kusalemu ekirimu kati omuyambe gw'omuyambe no wabaddewo sikina wakanya kyoyogera mama Aruna okuvayo nagaze mwogezi wa Mama Fiina yayagadde kuyiwa buuka mu njuki oba bakita kuyiwa njuki muki kuba kubanga ye gundi ekino ekintu kwa gundi yali yakyogera dda yava kusaasira katambi yavaayo n'akyogera katambi nga yekwata mu mmotoka ye abadde aseetinga ono bakubooli senga kulannama agula tebo mmeka yatumyani kipopo senga kulannama agula tebo mmeka ku lyato yazisasula yasasula mu video akatambi wekali kakati mu kuzisasula Stesi yebaza nnyo senga kulana mukola ki okusasula tebo Aruna agamba nti nze gwe mulaba wano yenze omutume wa Mama Fiina era agenda kuwa miliyoni meka 5 tebo ya meka ya miliyoni 3 oli yagula 2 miliyoni 6 naye ono yagambye 5 onfuna bulungi kati wagamba 5 kusasiranga agamba azirese yabukana nti talina zireeta kakati kusasira agamba ti Mama Fiina oyo omulaba nti
ezo sente tozisubira amangu bamubuuza lwaki kusaasira atuwa amawulire agamba nti nga ndi kusoma mafina yasituka najja ne baasa n'abaka akazindaalo nangamba kusaasira nze gwolaba nze maama fiina ogaziya nnyo nga ne sakozi mwali ulira amugamba nze gwolaba nze maama fiina ngenda kukuwa sente ezigenda okujja mu mbeera embi gwe ne bbaawo yagatta ye n'amugatta ne Seruga n'agamba ate mwana wattu olina ekisira ntoyina mukisa gw'abasajja nawe Seruga olina ekisira ntoyina mukisa gw'abakazi yasooka bavulugirawo ku stage okusinziira ku mbozi yakusaasira mutabankanye nnyo mukwano simanyi ono ali eno simanyi ono ali eri naye kino kyengenda obbakolera olwaleero mugenda kuva mu mbeera embi mugenda kunjukira obulamu bwammwe bwonna tetwasanga maama fiina yembeera gye tulimu namukwanga ekibaasa kusaasira yagamba yakkirira ku ttaka ne mubaawe ne beebaza maama fiina namwe ebbaasa ennene weti era kusaasira yagaano gikwasa omuntu yenna n'agiteeka wano station namugaa yetakukwateko namugaa obadde ki Seruga namugaa katukwateko nangaa gundi namugaa era ebbaasa yagikukusa okuvaawo yonna ng'agikutte abaali ba service providers abala baali babanja mu kubanja kusaasira n'abagamba mbaweeko sente zenyina ate nyenende ebbaasa ngenda otola mbakole ki mbaweeko kusaasira ng'ebbaasa yagyesigamye edda kati bamugamba bakyabuza miliyoni bazaali 8 oba 9 ze baali babanja naga ngenda bba wange avudde aze okwetereza wano nyina mbune nyina yamugamba kakwatireko mwana wange namugaleka kusaasira atuuka mu luumu asumulula ebbaasa yali njeru nga nnene bweti ebbaasa nga mulimu bando z'obwolukumi nga mulimu bando obw'ebbiri nnya bando nnyo ez'obw'ebbiri ziba emitwalo 8 ez'obwolukumi 2 giba emitwalo 2 okugatta wamu nga bando 6 zikola miliyoni ejo emu wali sente gwe yazikwasaako tayakwasa wadde ku muntu yagambye nti segamba tenakwasa ku muntu nagawe namala okusaanukula nali nziito baddola ngendo kaabwa 2 nempita station ne mugaso okujje mu luumu station bimanyiko yaliwo station namugamba mwana wa maama saanukula ebbaasa eyo yala sente zikyusa obulamu sikweraliikirira station nagisaanuka namugamba oba akoze ensobi ng'akutte mu ndala ndowooza bano abaana abamuweereza bebamukuba empewo enseko ze nafunye okuvaawo kyokka nemanya nti abantu bano abali mu mawulire mu limelight balimba nnyo ebiseera ebisinga obungi we nalabidde Aluna ng'alaajana Aluna mu biro ku shoye prime minister yagula tebo 3 nabanja najja nazituula nako okimanyi tezasasula abajja kwebala najja nazituula nako edisho yali ajja kwebala ku Serena oli agaye bajja kwebala yali abesanga okimanyi tezasasula naye ng'ajja n'atuula nawo n'abalaba ne balowooza mu prime minister akoze eki Ssekawumalu yazigabanga afandinze Ssekawumalu bangambye nti yapangisanga ne boda nagoba oba ogenze nazo bangambye Ssekawumalu yakubanga ng'alina akavuka ka buloka gali 8 gakulinze ku mulyango togayitako nti nga nokugoba akugoba kakati kati kusaasira complaining okusaasira bwe yagambidde nti najja nosale nze amutegeerera agenda gula tebo za miliyoni 10 Aluna n'agamba olimba n'amubuuza gwe teyakuwa n'amugamba tampanga wadde 10 saagala kwokesa linnya lyange tampanga wadde 10 naye omujja n'omuntu okubisizaako ebifaananyi nti agenda kuwa temuleeta sente mwemuba muyina byammwe bye muyisaawo oyabadde Haja Aluna kati kusaasira acomplaininga kuki kakati akusaasira ne miliyoni agamba anti wuliriza
kusasira gamba tawuliranga wonti yatandika ne kibo ky'ebinywa kya mitwalo 5 kusasira anti kusasira tatandika bojja n'ogamba kusasira anti kusasira ndabye olemereddwa ebbanga ddene era kino kyengenda okukolera kye kigenda okukyusa obulamu bwo n'okwata emitwalo emiliyoni n'ogimuwa eyo oleda badde agina era badde agikolera ng'obulamu tebukyuse kitegeeza ogenda kumuwa ekintu kyaki kyanjawulo naye ekirungi bwabadde bukokolo bugeyana babadde bawamu bonna ba president's advisor omulala bamuyiwa amagezi bamusasanja wa president omulala wa mabugo sibai kakati nagenze okuwulira ng'enkayana kubanga ye kusasira engeri gyali president's advisor ng'ate oliwa bakolangani yali amanyi olindoza kyalina omuwa nti kizitowa kubanga ayinza n'okuba amanyi kwatoola so ekimuluma muwa sente ntono oba ekimuluma kumwekubisizako bifaananyi kusasira yangamba abantu bamunoonya nga bamanyi mama fina kyamuwadde n'aba service providers beyagamba nga nti mugumikirize tebakkirizanga nga bagamba kusenda omukazi akwadde ekyusa obulamu ate ffe tugumikirize kati nze ekindowooza ekiruma kusaasira si kyakumuwa miliyoni emu ekiruma kusaasira the statements omukyala ze yakozesa ku stage zaali so zaali nene zaali extravagant zaali extraordinary simanyi kigambo kyaziwa nti zaali nene nnyo oli bw'ajja ku stage n'abanga akugamba nti agenda kukuyamba n'ayinvolvingamu omuntu owookubiri n'abalangira relationship yammwe kitegeeza esente zagenda okukuwa zigenda kuyamba gwe zikuyambe ng'omuntu zikuyambe nga relationship yammwe ziyambeko nebbaawo ebyokuyamba sente nga zaali nene nnyo to an extent nti zaali zirina okuyamba abantu abasukkamu kati ekintu mu byonna nze kusasa kyenabi kyeyayogedde ekyasinga okumuluma si eno kweso gye baamuwa bigambo byakozesebwa naye omuntu okuwa n'ez'obwerere nazo ez'obwerere nedda kiri bwe kiti nze mbadde ku events nyingi nga ndabyeko mama fina ng'afuuwa abantu sente okujaana omuntu n'omufuuwa sente kyanjawulo n'okujja ku stage n'okola speech nakyo kirala speech bw'ogikola weerimitinge kati ate speech ogikola ebigambo by'oyogereddeko nabyo birala kati ekiri wano ebigambo ebyakozesebwa ku stage ne speech eyaweebwa kati okujja mu ki omuntu ayamba tetugenda kuwakana nti mama fina talina bayambyeko naaka akakadde kolo we bakamuwandoza yakayiwamu amafuta kuba sikiwa nti yakazzaayo nawe nga mama fina wampadde akakadde gundi ekyo kyeyamugamba kagenda mukyusa obulamu kabukyusa ne bukamutwala mu misery kati awulira ennaku ku mutima okwo nako yakyuka awulira ennaku ku mutima emuluma era ennaku eyo emuluma yasooka n'emukaka n'avaayo mu mmotoka ng'atumbidde n'akola akatambi nga kakambwe n'agamba ebintu ebyo mukusuubiza abantu ne mutandika okujja okweyogeza ebitakwatagana biki ng'ali mu mmotoka awo no tannakola mawulire yasooka kwekolako oggulire ng'ali mu mmotoka n'asooka ayoma n'agamba ebintu ebyo byemuge nga yenna aswakidde bw'ati naye ekiruma kusaasira bannange si kakadde the statements used nga bagamba okumuyamba Faruku oli bwajja wano mu mbozi matinaga ngenda kuwa akakadde n'akomaawo nedda soko najja n'akugamba nti ngenda kuwa akakadde nga tomuyise n'ogamba kale ne wamuyise n'okubeerawo naye nga tewamuyise nti osuubira talina kyagenda okukuwa najja n'akugamba nti no Faruku ngenda kuwa akakadde n'osangamu emitwalo 5 ogamba omusajja yansuubiza akakadde yampadde 5 ize naye bwajja ku stage n'agamba ngenda kuwa sente nga tayogedde the amount naga ngenda kuwa sente zigenda kukyusa Faruku obulamu bwo n'atakomako ekyo n'akugamba n'ab'emboozi mu kati bonna kuba ojjuka wali w'oyogera kubbawo omuntu ne famire yonna oba ogyogedde kitegeeza famire yonna eba ekyuka okitegeera n'obalangira n'omukono gwawe weguli aganaga okitegeera oli najja n'akugamba ngenda kuwa sente zikyusa obulamu bwo Faruku n'ogamba amiina naye ate ngenda kuwa nzibu nnyo nti zigenda kukyusa n'ab'emboozi mu kati bonna mpulidde nnyo ndabye nnyo mawa mu kamera ng'ayogera bino nendaba nambemu ng'ayogera bino ddaka nayogera biri kati byonna atandise okukusima akuyingira diipu ku ssente zagenda okuwa omanye omuntu ono agenda kumpa ssente kuba alabika angoberera nnyo n'ebintu byayogera bingi kati obeera disappointed ng'osanzemu emitwalo 10 mu bbaasa kati obulwa emitwalo 10 ku ffenna be yagambye bagenda naffe okukyusako kati ndowooza kusasa ensobola nga kati
kati jukira ekibaasa ono kusasula aba yakiremera bwati kati bba wakusasira yalowooza ki ng'akisumulula kati ye yalowooza ki kati Seruga gwe yalowooza ki yagamba omukazi ampiseemu naye nga bamwoleka kati nga yebuuza kakadde bwe nkwala ne mpaako Seruga emitwalo 5 agenda kugamba mama Fina kusente za kwa dompa de emitwalo 5 bw'okwala kakadde konna n'okamuwa era gye yagamba mama Fina kusente za kwa dompa de kakakadde simanyi oba mama Fina ekozesa gye yakozesa oba eyatwala ekibaasa yaleeta ekiri naye ate ngenda kuwa ekyokulabirako ku Edikenzo Festival tewali wakunenya ku Edikenzo Festival Prime Minister Mama Nabbanja yajja naawe abamawulire amabaasa mpuliriza bulungi nze sigenda kwogera ku baasa yali waggulu wa Kenzo ngamba ze bawo abamawulire saaziraba kati njogera ku ze nalaba n'agamba buli mwana ow'amawulire eyajjanga ono omukyala amubeerako bamuwe ebbaasa naye ebbaasa eno yabanga nsibe wano mu kugijja mu kasawo naye nga ebbaasa gena okutuukako nga nsumulule naye nga ebbaasa eyo buli mwana yali agisubiramu emitwalo ameka waliwo yasangamu 2 omutwalo 10 12 ebbaasa nga bazisokodde ku sipiidi awo ono azikuwa nga zisokooleddwa ku sipiidi ebyo byali ku Edikenzo Festival nalabako kuba yasooka osumula ebbaasa yagamba nze mulimu 10 n'omukazi agaba 10 yaddako buli omu n'agandooza mulimu 10 yaddako mulimu 2 mulimu mutwalo ng'ebbaasa zisokooleddwa oba zajja bwezo simanyi oba bano abamubeera ku bbali be bagira oba kyali kigenderere nga naye yayagala asooka ampemuko ku kupewa agiwulire kuba naye ndowooza kusasira ayina basuubiza otwala n'abatabatwala badde gamba nti mu kino tewali wakunenya tunenya omuntu okuteeka essuubi mulala nti yagenda okutereereza obulamu naye ate tunenya nti okuteeka essuubi mulala nti yajja kutereereza obulamu ate nomunenya nnyo gwe olw'okulemwako okwekolerera naye ate tunenya n'omuntu agaba ebitaliiwo wakiri togabira ddala ogaba empewo n'okomerera omuntu nebbawe n'agamba tweyanziza n'ofukamira omuntu ne bamuteeka oyinza tutemesa omuntu akabazi naye nze kyemmanyi oba yakwatamu bbaasa ndala alaka yakwatamu ekibaasa ekirala abayambi ba Mama Fina balaka bamuwamu ekibaasa ekirala Mama Fina kyova laba Amini ye waaba agaba teyesudire mbu abisabise mu bbaasa akuwa sente ng'oziraba nti sente dola ng'oziraba nti dola omuntu agaba bbaasa bagaba mpewo ojjukira omusajja gwe bayita Peter Serebo omanyi nti yajjako ku siteegi nga tuli ku tavani n'atufuwa ebbaasa bweti ne tugamba omanyi nti nze yagiyuza omanyi ojjukira sente zaalimu omanyi yali byemako bagenya baali abayite abakadi yajja ne bbaasa bweti n'aginsimba ne ngamba yali mu kyebiri mawa problem eri luddawa Mama Fina akwatamu ebbaasa etali ya miliyoni ziri kusasaze ye kusasa yali asuubira sente kakati Sakozi laba nti ekibi ebiseera ebisinga ebintu bigenda nebijja mikwano gyange jo nabaddeko nekiteshawo yadde akola practice etwegwako naye ennebuuza gye twabuuzaako teyadde ennungi naye twakimaze abantu bano abamu bakola statement nga zibaswaza obuuzizza n'ogamba ku bonna tunenyani abantu bagamba balina obutanenyezebwa naye oyinza obutabanenya kubanga obwongo bwabwe bwe babukomye naye ow'okunenya waali ow'okunenya ye muweebwa gwe baawa ow'okunenya ye muweebwa kubanga bw'okeera enkya n'ogamba nti gundi yangamba okumpa sente teyazimpa n'agula emmeeza 10 teyazimpa naye tewayogedde ate baagula waki oyogera bataakuwa kitegeeza abeera kukuwa tewandikoze eki tewandi omwogeddeko ekirala Sakozi abantu bagenda kulemesa abantu okuyamba omuntu yenna ayinamu amagezi agategeera Sakozi bwe gamba nti ogenda kumpa emitwalo aga nendaba ku ssimu nyo ng'ompeereza 2 omuntu alina obwongo tokyakyala ogamba ye Sakozi yaddanga nti omumpa emitwalo 2
naye ampadde abiri kiki n'olinda Sarkozy n'omugamba wange tuwaŋŋamba ogenda mumpa emitwalo ameka kiki ekyabaddewo nze ndowooza omuntu yenna eyatuuzibwa era omuntu ategeera bw'alina okukola ki okikola naye bw'ova ino ogamba yali alina kumpa bweziti alina mpadde bweziti nga n'ekigambo okuwa okigumiza nnyo tosoose kusiima ekyo kye bakuwadde ayinza n'okubanga n'okuwa ezo yasooka kugezesa kuba amanyi akakadde yamanya n'akakadde kasobola okukyusa obulamu ayinza okubanga n'okukuwa ezo yateekamu alabe osiima kusaasira enki ogenda kwogera ki kwe kukuba essimu n'ogamba ye maama Fiina neeyanziza naye munnange ate olaba ebbaasi oba abaana bye bagikyusizza oba kiki yabaddemu 2,000 yaddemu akakadde kamu nekirekawo enkolaganayo ne maama Fiina nawe wenyini obutaweebuuka kubanga omanyi bana bayigozi bano balina ensobi kusaasira eyakwata essene n'agira bw'ati bw'abanga yagamba nti essubi lyalina mu maama Fiina tuba twenyamira aba yeeswaza n'okwenyamirwa yandibadde kyova bafuna ebizibu ne bajja ne babyanika abantu ne batandika obbakuba mu tooki kusaasira level gy'aliko simanyi mugamba yani president advisor avuga emmotoka ya milioni 8 agamba milioni 10 ze baali bamusuubiza n'omuwa obuwa yagendedde mu mawulire kugenda ku lyato n'abeerazi banne batandika kugamba nti bakola ki omanyi lwaki agambye nti wenagenze wa station yabadde ankubye agambye tebyabadde byangu kitegeeza ebitabadde byangu byabaddemu okuwanyisiganyaamu kuki ku bigambo naga naye twabimaliriza bamaliriza ebiki alindako mpolampola kitegeeza wabaddewo obutakkaanya okitegeera kakati ngenda kubuulira olwaleero lwaki nyina omuwanya obudde no n'alandagga nze simuddamu sikootinze nkootinzaani asose n'agamba nti abo tebategeera abasoose okuteesa bw'amaliriza n'agamba nti bwe yagenze ku lyato n'abeerazi banne abankootinze nze wuliriza nze ntegeera wuliriza nze kamala okunyonyolako ekintu kimu olwaleero waliwo omuntu omusabiriza nga talina price tag z'omuwa z'omuwa ekigudde mu nvubo kyeki ono bano bombi basabiriza ate bamanyi gye basabiriza bamanyi gye bajja balina price tag wuliriza omu president's advisor omulala naye era wa movement okitegeera kakati president's advisor mugamba nti ngenda kuwa sente zikyusa obulamu bwo n'omuwa akakadde kuba kumanyiira kaba kamanyiiro tabyogera luli kakati mbadde gamba ekisooka njagala okumenyawo obulimba bwa nnamba emu era nze ebiseera bisinga basaagala nnyo tube ng'abakayana bwe twasiganye ne siteesha tweguddeko bulungi ne tunyumya naŋŋamba naye kiki nga tewaliwo wadde okuwanyisiganya ebigambo wadde okuyomba ne tugamba ensonga zaffe twazimala naki era ne tubeera mu practice naye kati abadde alimbye abantu nti twayombye ne siteesha kubanga wabitegedde ebiwanvu gomanyi kuyomba obwongo bwo bugamba nti ebiwanvu kakati kyeggamba nti abantu babawa obudde bwabwe bateese ate ne balimu anagamba mpa oba bakuyingiddemu ekimanyi bakuyingiddemu naye mbadde gamba nti siteesha ayimini kusaasira tiye yenyini bwe baba bamuwadde ssente omuntu nagamba nkuwadde ssente akakadde kamu mayimini ogenda kuwa ssente zikyusa obuki obulamu bwo kusaasira nze saka abantu bamusuusuuta naye njagala afunemu ekyokuyiga naye bwenyini waatandika okuyombera mu kamera aba aswaza erinnya lye naki neligasa ye gyazimbye abantu ne beebuuza abatali bakajjajja ate aboogera amazima naga nekusaasira avuga emmotoka ey'emiliyoni 7 emiliyoni 10 wabanga atuuse ku level nga zaakaabira ze zigenda omukyusa aba akozeemu ki ensobi ekirala omuntu gwe bayambye obuyambi nkulaze kubanga njala nnyo tuteesenga n'abantu bafunamu ekyokuyiga si kuteesa kiwalazima nti omuntu bwe banga bakuyambye buyambi olina gamba nti danga nangamba ngenda kuweereza emitwalo 5
nakuba essimu nangeno laba ng'ataddeko emitwalo ameka 2 either okubanga then yakoze mistake oba nga Duncan yagenza okukebera ku ssimu ye nga sinzira ndagenda okumpereza tezikola ki teziwera ow'obuvunaanyizibwa nze ndowooza kwe kugenda n'enkubira Duncan nemugamba wange nagambye ekizibu kya mitwalo ameka tugende mpola waliwo omutemwa Mama Fina gwe yali alina omuwa ate gwaliwo oli yamusuubiza bwe yamusuubiza ate Mama Fina bayinza omanga abantu abalina ssente nga yinza oba yatolawo baasa ng'erimu nga ebbaasa zaali awo ekyo nakyo tomudooza kusasa yandisoose n'akinoonyereza Mama Fina ayinza obanga yakikola nga yakikola mu bukyamu obanga yakikola kumutestinga obanga naye yakikola nga zayagadde okukola ki okumuwa kubanga nze gwe sakoza abantu bagezesa waliyo abantu abapima n'agamba gundi ono kamusindikira 2 ndabo banagebaza nze naliko ne namba emu ne bansindikira $1,000,000 naye nga mutufu gaali galina kujja emitwalo ameka 2 era nagamba namba emu negaa sente zino ziri mmeka nga ndaba nyingi budde bwali bwakiro neneebaka n'omukyala bwe yakera ku makya nankubira naŋŋamba owange nakoze mistake sente nasindise bwenti nabadde nina kusindika emitwalo nesindika $1,000,000 emitwalo ameka 2 nemugamba kakati esente ezo akakadde ngateekewa naŋŋamba kasindikire mwanyina zeruweero naŋŋamba kwadde kennyini jako ana yampadde 2 nekakati naŋŋanje gyekameka 4 naye kakati singa nalinga nti kakati nze saategedde n'okuziya naziridde oba essimu badde bagibanja so nze ndowooza nti omuntu bw'aba akuwa buwi sooka omanye Duncan lwaki omutemwa gwe yabadde agenda okuwa Duncan lwaki si gwakuwadde naye ayinza okuba nga yafunyemu ebiki bwe ebigambo byali bizito nnyo okusinziira ku ssente zaali mu bbaasa ebigambo ekirala omanyi naawe n'ekitiibwa mwokola ki mwogwa fe waliwo omuyimbi mukwano gwaffe ali eyo ku federation yali agenda tuwa essente ne bwe yatuwa essente nezijja ezajja etugambera kale mwebale so nze ndowooza abantu bayige okusiima n'okukkiriza ekyo kye baba bawadde naddala ng'omuntu tewamutumye nze bwe nsanga Duncan ng'ali ennyama ye nampaako ekifi kimu kyabampadde manyi ku kyalo twalinayo omukadde naye nga oli watula ne wane mu meeting awalaga nti banne tebategeera yategeera naye omukadde olumu kyamubuukako bwe baali basogola banne bamugamba omwenge guno okufa amangu olina kusaako omwemba nga mungi yeewa munnyo kutuke okitegeera ne bamutenda obusiru bamala omutenda obusiru kwolwo lwamugjamu ekitiibwa kiri ekigamba nti gundi mugezi obugezi obwetuumi si bulungi abantu balina okugaa nti naye gundi oyo mugezi eyo nga tuvuddeyo ekyokubiri nze mu levo ejjajja ate abagagga n'obawolereza nagivaamu wabula bw'okola ekintu nemmanya nti okoze ekintu nga Amini bw'akola nsiima ne nga nti Amini akoze ekintu ekirungi tasuubiza nanti ebyo nti nkusuubiza Amini era bw'aba agenda kuwa $1,000,010 agamba nkuwadde dola 10 meka 13 be batuufu omanyi waliwo ekintu kyabaita okwetega omugagga saawa zino mawakyaliko kanzije Faluku mu bulamu bwansi bubeera bwe buti mpa ekitiibwa nange nkikuwe ompulira bwe tugenda mu bintu bya show ebya concert mukuluma wabiruddemu tiba byakweraga manya tiba byakusomera muntu wabula jyayo bujja muntu mugambe ebbaasa yo ikola ki teri agenda kikola ki nti mukyala kusaasira mukyala mukulu ne mwami Serugga mukyala mukulu mwami mukulu ozze ku stage obagambye nti kino kyendabe sikirabanga mu bulamu ate buno bubanguyidde kuba mbukuttemu okitegeera nojja n'obagamba nti obufumbo bwabalema naye kati ate mubombukuttemu ngenda bukola ki ngenda kubatereeza obuzibu olina kusaasira n'okutagala otagala nnyo naye kankutereereze ye atatagala ali mu basajja nga bameka ye atatagala bw'amaliriza ekyo okukyogera
mu bantu nno bakyogera mu bayitirivu okitegeera ogambye ate sente zengenda okuwa kino teri akusaasalira muntu sakozi sente zawamuki muntu naye kibanga bojja mu mboozi mukati nosanga tulina project gye tugenda okukola nogamba naye kyetugenda okukola mulekera kusona nze mbodde otaya kyongamba babikola ne mumikolo gyemba kati mu mboozi mukati mujjukire bulungi waliwo yatugamba emmotoka eyo yatuwa ntwavu ngenda gibaguli oba ngenda bayambako byenjogera byange kuba nze nina amatu gange olina agago tewali yatugamba nti ngenda bongererako nomala natugamba agenda twongererako okyegera Faruku nti singa oyamba mukwano gwange ow'emmotoka oba akuwa miliyoni yagambye ngenda kuwa sino okimanyi nti gwe Faruku n'akakiiko mugaba Dankani bamuwa sente zino n'azirya onteka kyengamba nti kusaasira ssaawa zino abamulaba mu ssaawa ezo ng'omukazi amwogedde ebigambo ng'emitwalo 4 agetuuka mu luumu nga wali abamubanja basimbira info ky'okulinda enkyajjayo mu bbanka bamuganga omusajja ng'omukazi akuwadde sente empitirivu bwe ziti guno si gwe gusoose waliwo n'omulala gwe baga ntukuwadde miliyoni meka agenda okukebera nga ziri 3 ninga ne bizinesi gye bamubalidde ya miliyoni 7 nga muge tukuwaddeko meka oteka kyemugamba kati bino ebintu byabwe biti Faruku oli ajja ku katuuti n'agamba igwe abaana bo ngenda balabirira oba najja mu lumbe tetunenya muntu atazze kuyamba abaana abo naye tunenya ggwe eyalemesa abalala kolaki olina ajja mu birabyo nnyo mu lumbe olina agamba nze abaana bo 7 omugenzi ngenda muweererako 3 bwe muva okuziika bwe muti nesimu zammwe taddamu zikwata ondeka kyengamba kati mu bintu bya konsati ebyo mukulu mabimanyi bibamu amabanja maki mangi gwe bojja nompe ebbaasa nga tukoze emboozi mukati n'ogamba kale ate nze kyenkukoledde mu bulamu obugenda kunyumira eyandigambye nti nenkeera eyandigambye nti owaayi shoyo naye teyatambudde bulungi naye ninawe 5 zo agamba uziri sente zebamuwadde ezigenda okyusa obulamu si akadi ate tuba tukuwaaki nti bangi baba olemesezza okubanga bakwatirako oli nzi Faruku kusasa yetasabye yavaayo buvi n'agamba kino kyenkoledde mawuuno okitegeera kati tulemenya okugamba abantu ndowooza tetwafuna sayidi ya Mama Fiina kutegeera oba yakwata bbaasa nkyamu abafuna ebbaasa za Museveni bano nali njogeddeko nabo ne bagamba nti Museveni bw'aba agenda kuwa ebbaasa zijja ziri mu mitendera ebbaasa enjeru enjeru eba miliyoni 3 oba $, enjeru eba ya $, eya kaki eba miliyoni 5 simanyi eno bweti eba miliyoni 10 era bwajja nakutoba bwati agamba nti mumuwene enjeru era asika mu njeru gyakola ki enjeru bazimanyi otika kyenkugamba kati Mama Fiina kino yakikola amanyi nti kate kamuwe eki kubanga yali yaguze emmeeza naye kyali tekyetaaga kiruma kase sikuba nti bamuwa miliyoni eti bigambo byeyayogera ebiyitirivu mu maaso g'abantu okumusomera n'obufumbo bwagumira ebigambo nga bigumidde ku ssente si bwavu Faruku bali kusuubiza bwe babaddeko mu lumbe oba mu nnyimbe abantu nze kyenjagala okugjawo Faruku sigenda kugjawo nti njawo kya Mama Fiina wabula nzijjawo nekyabana abantu abajja mu lumbe neweyama ebintu byotagenda kukola ki abaana bagundi ngenda basomesa ffe tulina abantu abasuubiza abantu abaana b'omugenzi obasomesa nina kati abaana b'omugenzi batudde oyina agamba nti ennyumba y'omugenzi awo wagikomeza bintu byangu nnyo ngenda gikomerera abantu bayingire otegeera ne mpaka tuba tetukunenya lwakuba tukomeredde ennyumba eyo obula tuba tukunenya olw'ebigambo byakuvuddemu ebiremesa bamuzeeyi okutukwatirako ngaffe abalowooza muzeeyi abooza nti kati tuli mu mbeera ki nungi okitegeera tetuyinza kompaininga mu yani kusasa yali akyogera yagamba naye banna bajja ku mukolo si mutwale emuki anti tubuuza Duncan lwaki teyamukubira n'amugamba Mama Fiina ABCD baasa nasanzeemu kakadde lwaki teyakikola ddala okujja mu mawulire omuntu wakumma ssente mu zamboozi mukati ojja mu mboozi mukati n'ozibanjiza mu mboozi mukati oba okubira Faruku ono ne Mama Fiina
nkakasa balina ensonga ezikola ki manze Faruku n'ekintu kimu ensonga ezibagatta kuba bamukwana naye Faruku waliwo ekintu ekirina okuvaawo nze era nina n'olumbe eyo lwengenda ogenda mu wiiki ejja naye ngenda bagamba bwire abaana bantu muddamu tusinikirako kyotakole kikole ki era nabagambirawo nabakubira n'essimu nabaga ngenda nja mulumbe naye nze ngenda abasuubiza okuweerera abaana abo tebaddamu twasamira okitegeera kola ekintu mu mutima mulungi nga toyogedde kintu n'eki nze kyembadde oli akayanyina muwe nekinyagala okubuuza Faruku ekibuzo ky'obuuza kiri two-way traffic bw'oŋŋamba nti nno lwaki ono bwe yalabanga ebbaasa erimu miliyoni teyakubira maama Fiina ye maama Fiina bwe yatuuka ng'alaba ebbaasa bamuwadde enfu Faruku beera ogambye oba yamuwaamu nfu bamuwaamu nfu bwali bwakiro we batuuka mundi ne bagamba naye omanyi ebbaasa gye tumuwadde endala lwaki eti yamukola oba yekusaasira ebbaasa gye nkuwadde enfu naye nkyayitako wano ezo zikomyewo tukole tuki nkuwe eno it's two-way traffic oli kyeyalaba nono kyeyalaba bw'otuuka eri gwe lwaki tokuba nogana naye owaayi nakuwadde ebbaasa nfu kimeeno ng'oba obadde oyagala muwa it's two-way traffic tosobola kunenya kusasira yekka lwaki yakumira oli ekintu kino Mama Fiina oba nabbanja bw'aba yaawa si yakwata naawa bano baleeta ndeete ne bakola ki Mama Fiina yajereetera yagimukwasiza nga afuuwa gundi gwali mukolo gwa gundi gwani gwa Ronald Mayinja omunamubeera wano asooka mulaga naliwo ng'agenda omufuuwa nga ndi kukuba nani akamala okukola interview ye awe yali egenda ku TV namugamba ye katulabe mpa zino ze ngenda okumufuuwa tewali kyategendereza mawa njagala tumaliriza nga tumaliriza nze njagala kugamba abantu bonna abatuweereza naawe basuubiza titogendanga mulumbe omuntu n'akusuubiza nti ngenda kuweerera omwana gwe naawe n'ova kunoonya ssente anti lindako n'ova kugamba nti baŋŋambye bagenda kumpa naawe n'obivaako n'otakola ki oli omuntu okuwa naye ziyinza omubula ng'abadde yakola ki nga yali yakuwa yali yakusuubiza naye nezikola ki nezimubula naga nti egundi nali namusuubiza omuwa sente nezikola ki zikyaganye nze sijja kufaayo oba netegabagagga naye ntuseeseza bantu nti omuntu asobola okusuubiza nekiyakusuubiza nekikola ki nekigaana naga nali ngenda okuweerera abaana bagundi naye saakola ki saakikola abantu bangi ndo basuubiza abantu naye omuntu alimu kalya ayerekerayo kalya akamanya ti agundi ono yansuubiza sakozi naye sijja mubba esingako ayinza okukola ki ayinza okubulwa siraba lwaki muteeka ku puresha n'okutuuka okugamba ti kakati yali agambye okumpa ssente yali agambye kino abantu bangi kati olaba tubadde twogera ku Amini akwata ssente n'azikuwa bwati naye ati waliwo n'abatakikola oba abatakyagala ye nga ne bw'aba akutte ssente era azizinga bulungi n'akola ki akuwa lwakuba nti ono nga bwagenda nti ogenda olaba oba yakwadde 5 oba emeka naye nabo waliwo abatakikola n'agamba nze saagala ki kati Amini tayagala kamera naye ate ssente ze tezigira mu ki mu bbaasa so kati nze ndowooza abantu be bawa bakkirize kibaba bakuwadde togenda kugamba kigundi yaŋŋamba kino kata kimpadde omwana wange amulemesezza okusoma kuki Faruku omanyiza kankulayo ekintu kimu tulina abantu betuyamba oba n'abaana oluusi betuyambako okuweerera naye tubaweerera bamuzeeyi baabwe bwe bamala okufa tetwabagamba mulumbe tugenda kukola ki omanyi kye twali twewala nti omuntu oli asigala akola oba ayinza okuba nga mukyala nga bbaawe yakoze eki nga balese abaana bameka 5 tekijjaawo okuba nti oli omukyala asigala akola naye ku lw'obusubuzi abagenze mulumbe bwe tulaba bwokera noga nti naye munaye ono wadde gundi abadde mukwano gaffe nayetaaga okuyambibwako naye nga tulogedde muki mu lujjudde lwaki twogera mu lujjudde nti bwe nnemererwa teryanvunaana okitegeera wabula bwemba njogedde mu lujjudde nyinza olemererwa nambemu yandiyambye ku muntu namulemesa nagamba abaana bali 3 babamazeeyo okitegeera bw'omaliriza ekyo nti Faruku tuve mu kintu kyokugamba nti omuntu baba bagambye okuwa tejja kukaka muntu kuwa
ndoza simusanga ato mubanja ate era bwonsuubiza nze kino nze Faluku ndi bwe nti kusasira linga abanja Faluku nze bwonsuubiza ndi ogenda kumpa emitwalo 5 wadde kiba gyabuwi era kubenega sente ze waŋŋambye ziruku andi mpuliriza omanyi lwaki kati ngenda kuwa ekintu kitono nnyo linasanga Kenzo musuuza nangamba Dankani ombuzeeko ne mugaa gyendi nangamba enkyangu ngenda kuwayo sente Kenzo era sawa ziyaŋŋamba bwe zaatuuse ne mukubira ne muga wayo ogamba otya nti sente ze waŋŋambye nangamba ogenda kuzifuna kati bwonsuubiza nga ndine bamuzeeyi bonsuubiza ndine bamuzeeyi bange kati kangereze ku muzeeyi ono onkubire ne muzeeyi kyali wanyina kuzimba tebitambula buki bulungi nga bikwatamu muzeeyi agenda okuwuliza Sakoza ngambye agenda kumpa miliyoni ya sente sigimusabye naye Sakoza agambe miliyoni yogikoze eki andi muzeeyi agenda kulya miliyoni manajibu ngambye kyali wange akola ki mukyalo waki mugambe kino Faluku tujjemu essuubi tujjemu essuubi waliwo yagamba namba emu noono soboleke waliwo yagamba namba emu noono muli ludda wa nti atulina we tuli wano okupakalasi tuli mukyamisana uliriza sokoleke tuli mukyamisana naye tukola ki ngenda kubateerako ki yiye ebyo mbikozeeko bwe bamaliriza ne batambula ono kyakola oli omusajja akoze atya kalitegeeza sokoleke ono yali aba sokoleke andi wulira gwe wateeka oli ku nninga ate ono ateeka oli otegeeze mugamba ziveeyo kati so mucyo Faluku mucyo kyenjagala okugjawo mucyo kyenjagala okugjawo nga maliriza ensonga yino obutagiddako abasuubiza abantu empewo mulekiraawo olw'okuba kamera zisimbye mwagala okukolera ku bannammwe amannya okitegeera abantu bangi bemulemeseza ebintu byabwe abayimbi bangi bano ba Iviniragu abaafa nga abaana babasuubiza bakola ki basegirinya naye nga abantu bakola ki naye nga abakamukamu bandikoze eki otega kyangamba otega kyekikyangambe nti Faluku ekyakyangambye muzeeyi mawa nti nze nina benyambako naye siina seetema era nelwebiganye tebali anvunaana okitegeera era bwe mbeerawo nenfuna sina amagambo ez'ebitabo ziruwa okitegeera kati buli bwojja mu kamera oba olina kyeweesiikuulidde muzeeyi mawa omuntu wabeeraga muzeeyi mawa njagala kyusa bulamu bwo n'atakuwa sente ezo omuntu oyo tomunyiigira sisobola kunyiigira muntu kankunyonyole kankubulye abantu abasuubiza empewo we babeerera nti ki nze olunaku lumu omusajja yankubira nange ajebaleko namba emu mutuddewa ulya nambuza mutuddewa nti ku chicken tonight n'agamba mutudde ku chicken tonight kangula ebyokulya awo nali n'oyo nga we tutudde yagamba agenda bigula yankubira nze namba mpya konze kale omusajja n'ateekako omutwalo gumu kanaana gwe yateekako ng'ebyokulya bya mitwalo 3.3 ataddeko yateekako gumu kanaana kakati ono sadde ozikaba bwezi nali manyi 18 nanyogerezako meseji nangamba bwoya naliwezezza 10 naye embeera tebadde nnungi kyokka jjukira yali +1 nga mulidde bya mmeka kakati ebyokulya byali tulidde chips n'enkoko nga byali bikwata emitwalo nga 7 nekyayi kakati nagamba nemugamba ataddeko gumukanaana ngamba mukubira awawiddwa kiraka akoze ensobi kiraka akoze ensobi kakati nze saakuba nawe yayongerezako meseje ngamba nti naali baweereza 10 naye akantu kange kadde kali bulungi nejjukira ali +1 nengamba omusajja aweereza kyekyasoka kati omulala atugamba mulye kati ate nasekerera akawungeezi nengamba waluguddemu ng'oyo senga twali tumya ebyokulya baali bankutte ettaayi kati ekikulu kiba bwe kiti omuntu agaba abeera bw'ati kubanga nze mu bulamu bwange nkakasa nze nyina bempadde ate nange bampadde nnyo okitegeera kati ebiseera ebisinga obungi abantu abagaba ebyaddala tebeesudiya
tebagabira mu kamera nzamini we yali angulira enju saasoka nategera nti ajingulira yampita bulungi nangamba nonya enju mu kitundu bwekiti nenjifuna nga manya agenda jigulira mulala ekitegeera ente biwadde nzenzekka walige nti brother wange naye biwadde ne batayinaako luganda ontegedde kyenkugamba tabiwadde nzenzekka ate era nga nabawadde balabanga akola ki ng'asaaga mu bulamu kyabulabe nnyo omuntu ogaba kati kolaba oti senga Amini ajja mu kamera naga namba emu ngenda kugulira enju abantu bonna bakuba endobo ne gwaligambe nti munnange nyambako ku kino bakola ki uliya bagamba bakumala kati bwatagikuwa labajja bakulese jukira bakubye endobo wano naye talina gwe yannyonnyola nti ngenda gimuwa kesi ya mama Fina tekwaliko mutemwa naye era kusaasira okusiiga ekifaananyi ekinene ku ssente z'oli zatamugambye nti ngenda kuwa muwendo weguti kuba eyo ensobi yakusaasira naye mama Fina because n'akakadde akamu kwesigako bigambo binene mama Fina wuliriza Amini talina gwe yasuubiza era talina gwe yagamba mu kamera naye wotuuka mu kamera n'ogamba nti mama Fina nzondaba ekiwulira nze Amini mukungulira enju teyansuubiza nju ekiwulira naye tusooka netukwata kusaasira pesa mama Fina yamugamba sente mmeka kati ekifaananyi kinene kitambula bwe kiti wulira ekifaananyi kinene kitambula bwe kiti Sakozi olwaleero okujja wano ne ugamba Sakozi obonyebonye ebbanga ddene mbadde nkulaba gwe kyoyita obulamu obulungi bw'olimu ye nga nze nkuyisa kubonaabona mbadde nkulaba okubonaabona kwe ebbanga ddene naye Sakozi yo kakwate ku mukono obulamu bwo bukyuke nenkwata ebbaasa nga abantu bonna balaba nenjikuwa ngereza nakugwe tokwatanga ku mavanga tagaba kusaasira ngereza nakugwe nanga obonyebonye ebbanga ddene naye kankwate kuba kusaasira yagamba nze nali manyi bando za $. Nkankwate kusaasira kankuyambe Sakozi kankuyambe nenkwata mu nsawo nenjijayo ebbaasa nga ntuumu bweti nenjikuwa ogenda tuuka ewaka nga mulimu 10,000 oba ogenda tuuka mu mmotoka okusumulula wano ne weebaza n'okola ki ogenda tuuka nga mulimu 10,000 bande ezo 5 naye wano nkunyonyodde mbaddankani nkunyonyodde ku kamera nze nalina okwanyulwa kwa sisita wange nenkubira kusaasira nemugala kusaasira njagala ojja ombeerewo nengenda kuwa amafuta simugaye mafuta kige ngenda kumukola ki kumuwa wuliriza sibyayenga simugambye nti ngenda kuwa amafuta genkanayo gaki nentuuka obimanyi ng'ebyemikolo bibeera nemugamba amafuta geninawo matono naye ngenda kuwa emitwalo gyali 15 ajali 2 nangamba aziraze kuyimbirako buyimbizi amafuta gonna gompa ngenda era kusaasira nazikwata n'agenda okitegeera naye singa nagamba kusaasira ogenda kujja onyimbireko naye ngenda kuwa omutemwa ojja gukwatirako amafuta amangi ojja kusaasira yandingambye ani gwowa zino ssente okitegeera ekyokubiri zoyagala ze nja kuwa ssente ekyo kirala okusinzira ku bigambo kiba ku bigambo by'oba oyogereddeko ekyokubiri waliwo wadde anenya kusaasira namugamba lwaki kusaasira lwaki waze mawulire lwaki yaze mawulire kankubuuze eyagamba omuwa sente yabimugambirawo yabimugambirawo ekyo kyali kirala era takirinaako obuzibu ekyo takirinaako obuzibu era ne mu kugula emmeeza ayinza bino mama Fina abyogera tewali abimusabye tewali abimugambye ekyakubiri olw'okubirawo kamera ennyingi jjukira eyo event yaliko events 2 kwaliko opposite gundi event ewalala ne side ewalala kati nga buli omu ayagala okubeerako abeera eri gy'akoledde amawulire olwo yeegala amaakola amawulire ku side eno okitegeera okitegeera kati ono w'oboze n'obiŋŋamba mu kamera naye kambigambe mu kamera nkundize mu kamera waye kuba abali mu kamera abantu bwe babanga 7K be balaba
bamanyi waterera abakusanga kukuba ngwe emmotoka esise tolina kyolya restaurant yo temuli bijanjalo bagamba omukazi gwe bawano sente ku stage nga tulaba. Alright, ndoza tugende mu kirala. Okay, Mawa. Ndoza tugende ku kirala. Nayenga I think solution Duncan yayogedde solution. Mawa. Duncan ensonga gy'alese badde nkulu nnyo. Agambye abantu balekerawo okusuubiza ebintu. Ngenda babuulira. Mwogeddeko ne mugamba nti bakusuubiza naawe n'olekerawo okukola sente ziwerera abaana ebiseera ebisinga obungi bye basuubiza baba bafiiriddwa. Abantu beeyamanga tata w'omwana afudde. N'agamba abaana bano ngenda bayamba. Solution tunoonye solution. Kakati kyandibadde kikolebwa kityo. Enkola yonna entuufu ey'okugaba abantu abagaba bakopenya amini. Okay. Nenze kyensaba toyogera. Yes. Gwe tomugamba kuba omuntu ogenda muteekamu essuubi ndowooza ddene ate afune ennyiike ku mutima kibayita depression so ndowooza kiba kirungi n'omusurprisinga busurprisinze n'omuwa naye omuntu akubeereddewo najja mu kivulu kyo n'agula emmeeza najja n'akwokyayo then ndowooza alright tugende wa Kenzo mu kofi tugende mu marathon Omanya bamubeerera bwawo olwokoyiri mama Fina yekka. Okay, kofi. Banna kati olwo mukyala gundi eyamuwa stage n'amuwa biki yagamba eki tugende wa Kenzo siya n'ababunyikiza n'ababuteeka munyiike. Ama Eddie Kenzo yakoze press conference zabadde bbiri. Eddie Kenzo yakoze press conference esooka nga mwennyamivu engeri gye bayisamu Diamond Platnumz nga bagenze ku Coffee Marathon n'akomawo n'addamu n'akola press conference nga ajabulira ebigambo byadde bimwogeddwako. Ebigambo byabadde bingi, ba stakeholders bangi baavuddeyo, but ekintu ekisookera ddala nze Eddie Kenzo si musanyufu ng'omuntu. Yatandika olutalo luno agamba takayana kukya ssente bamuwaza mu kusooka yasooka kayana tazoogera naye agamba negotiation ye bamuwa ssente zyalegera tazicomplain wabula complain ye eri ku treatment gye bawadde omugwira ne batagimuwa. Bebe Kulu n'amuddamu n'amugamba ekya brand. Kenzo n'amugamba abantu abamu boogeza butamanya. Nze ensonga gye nalabye mu kino ekintu yabadde bweti. I'm giving my submission bwenti. Ekisookera ddala mu byonna. Eddie Kenzo, some artists are not happy until you're leading them. Ekyo kyonja kyogera. Si basanyufu. Ekyo nja kyogera lumwe. Why? Ekisooka. Tuludde ebbanga ndaba interview eziwera ennya nga Bebe Kulu akuba Diamond Platnumz okumufiirako nga mugamba tusibyeko akasajja tekalina kikatugira. Nakola interview ya Eddie Kenzo mu 2019 ng'akuba Diamond Platnumz. Bano abantu babiri bombi bakuba Diamond Platnumz. When Eddie Kenzo did a blunder, waliwo okuba ng'omuntu mwali mwewala ne mumala ne mudda mu good terms. Naye ng'olinda walikolera mess omulabise. Bebe Kulu kye yakoze. Owedda akyogerera mu ngero bannayuganda akanyonyi obunyonyi biki mukaayana ffenna tuli ba Africa lwaki mugyewo amaalo biki ng'akuba indirect speech. Of course era yabadde ayogedde nti kitegeeza bulijjo alina mu kkoona waakola ki wamulinze amusabule era kye yakoze. Netandika okulaba abantu abasinga bonabona nga tebakkiririza mu Eddie Kenzo bangi ate nga ba stakeholders mu industry eno kuba when someone nga muyimbi kuba ze ntwala Swangs okuba one of the legit labels. We tutunuulira last year labels abasinga okukola online money ku gundi Swangs Avenue kweri abayimbi bayo bonna Spotify one of the leaders abasinga okukola. N'otunuulira omuntu Elijah Kitaka n'ava n'ekintu Eddie Kenzo kyakola tebakyagala. Ekyaki kankusomere okuba Diamond. Diamond yabadde spark. Yabadde spark. Elijah Kitaka yavuddeyo n'agamba instead of doing music that fits the global market, we are busy, comfortable on social media speaking nonsense while the rest of the world is moving on too fast. Let's stop with this jam session and build steps. This aren't a time for jam sessions. And simanya ono ajogeddeko. That was a indirect kukuba who? Kenzo. Baba tunuulidde branding kintu kikulu nnyo. Yes.
mu art industry not only art wonna buli omu alina engeri gye yeesabikamu okumulaba ng'ow'amaanyi oba ng'omunafu naye ebiseera ebisinga obungi ba artist babeera awaka basobola okufuna ku sente ntinitini kuba ne Diamond akikola ng'ali ewaabwe basobola okufuna ku sente ntinitini naye aleetebwa kuba ne Kenzo abadde akikola ng'ebbanga lyonna nga bamututte e Bulaaya agendera ku sente nnyingi ekyo kyekikulu naye ensi ng'ekulaakulanya abantu baayo ensi ng'ekula n'okulaakulanya abantu baayo ng'eyagaliza abantu baayo waliwo ebintu ebyalikoleddwa olumu byenzikiriziganya ne Kenzo mu byeyayogeddeko Tanzania ng'eggulawo ng'eronkinga oluguudo lw'eggaali y'omukka Magufuli ng'akyaliwo omuyimbi eyali main gwe baaleeta yali Harmonize owaabwe so Harmonize si ye yali nti atopinze nga yew'amaanyi ennyo naye yewaabwe ate yali agwa ne mu mbeera eyali ekolebwa mu Tanzania okusa kulimba lwe yali alina gwe bayita Magufuli esobola omuyita olwaleero kyenjagala okugamba era njagala okiwulirize bulungi ensi eyagaliza abantu baayo baddira ne bannabitone abatutumuseemu mu nsi yaabwe okubaagazisa ensi yaabwe okwagala okugenda mu event efaananako nga bwetyo bagambe nti omuntu abagira movement oba omuntu ali ne bano wano weewati babatwala nga banjawulo naye olwaleero boddira Bebe Cool omwogezi gw'obadde amuyise boy ku mukolo oguliko Diamond okitegeera okiwulira omwogezi gw'obadde amuyise boy ku mukolo oguliko ani Diamond bakenzo treatment gy'obawadde temala ate ffe tulabanga b'okulembeza wuliriza betulabanga b'okulembeza kirekawo omuntu ono asobola okujja katugambe King Saase nga yayimba n'akamwanyi kaliko King Saase abadde ayagala okujja okwegattako oba gwe waliisa naye akoyimbira akamwanyi kuba kootongoza ye kimulekawa agamba abagenda eri babatwitinga bwe bati nange nnyinza obutakola ki obutajja mu nsi ekulaakulanya ebitone mu nsi bannabitone gye bakulaakulana era nga n'abaliwo balumirirwa mu mukolo ogw'amaanyi ososowazanga nnyo omuntu wammwe kuba gwe mukolo gw'oba oyinawo ensi gwetunuulidde okutunda omuntu wo nga Kenzo kati Kenzo aba mulikoganizinga mu zawadize ez'enjawulo ng'eri we baamuyita ate waka nga bamukkakkanya kikyosuubira gwe kikyoba opromotinga awo kakati Tanzania yo ejaleeta Harmonize kyokka bwe naaba ekola event yayo endala tejja kulowooza ku ba Uganda kubanga n'aba Uganda balowooza ku mu Tanzania gwe baleeta ku event zaabwe ez'amaanyi kati era tunenyamu Kenzo nga president w'abayimbi nga bwe bagamba si ye yandibadde omusaale mu kumobilizinga bano bakulira bano beebuuza ku Kenzo tuleete muyimbi ki bano kankikuddemu mangu ngenda kimenyamenya bano olwaleero eyabadde buloka tomanyi nti nno Muhanji buloka wa Diamond kakati Diamond waba yajjidde ku mitwalo ameka 2 okimanyi Muhanji awo n'okuyita oli boy yafisizaawo 3 kwena kakati 3 kwena kakati ye Diamond kubanga yayina brand ye waba afuluma tijina kuba 10 okuddawa waggulu kakati 10 bwaba gyakolera miliyoni 3 n'okusoba kakati ono yamutadde kwa meka 2 yabadde mu kwawula nti babuloka babadde mu kwawula awo omanyi nti babadde mu kola ku Diamond ate Kenzo bamanyi zayimbira tebajja kwawula bwe banaga tulete Kenzo wa Bebe Cool oba saawo baani bamanyi nti wa miliyoni 2 oyo ayagala 5 tebajja kwawula ayagala 10 tebajja kwawula kubanga Kenzo ajanyumizako ne Nyamutoolo bategere nti bategere sente ze bakoledde ontegedde so Diamond amugamba gwe gamba ago 2 gamba 2 ye gamba tukuwa batesana ye sente no bafuna zibajjayo kati discussion eri kuki kuwa Diamond sente nyingi kuleeta mu Tanzania nze kyengamba discussion yange era weegwa egwa gwe okulaakulanya otya government nga gwe ku mukolo gwo osikotya ebitone eby'abanna Uganda okusituka byo bisikika
byali badde bisikika naye bo babisika mawa Yeah. ensonga oziwulira za Mwanyi kakati kyembuuza Diamond bamwadde sitemeka ekirala eyinza okuba nature y'abannayuganda nti bw'olaba omuyimbi nga twansubira ne Kenzo alina emikolo gy'agenda n'ayimbako ng'abayimbi beeri tebayimbi obanga ye bamuwadde nnyingi okusinga ezeeno kyo nakyo lwaba nti kyakiwadde budde naye nandi kinoonyereza babeeri bakaayana nti lwakimuleeta Kenzo nayinza okubanga eyo nature yaffe kukola ki kukaayana naye nze kyendowooza Kenzo ku kitikati mwagwa nga president owa federation eya Uganda nze ndowooza waliwo ebintu nga wadde bimunyize alina oluusi okufuna enkwata gyakola ki gyabikwatamu kubanga mukulembeze owa federation enamba etwala abayimbi kati singa bukyenkya nga federation zisinkanye mu meeting naga ne federation nga go wakayana as a chairman oba as a president nga go kayana abayimbi beno tujja batuvalagana bano abali mu government sonze noza Kenzo mu kiti kyalimu atekewe enkola ey'okubanga abayimbi beeri n'abeeno bakwatagana okubanga basobola okuyimba ku mikolo nga bali wamu ekirala nze ndowooza kyandibadde kyavunaanyizibwa omuyimbi ng'agenda okujja wano abantu ba wano bakolagane na muyimbi naddala nga Kenzo kubanga yo federation ba government aba government bwe baba balina project bayite mu ofiisi ya Kenzo ne kunyooma nakwagala ndowooza njawulo ezitali oluusi na zaabo be baagala baawule ku golodi be baagala baawule ku bayimbi be baagala baawule buli kimu naye nze ndowooza kyandibadde kirungi naddala ezo inventi nga bikwetagako abayimbi balabe president wa federation Eddie Kenzo bamulabe in fact ya connecting n'eri kuba n'ekiba kiguddewo kyonna ku muyimbi wa ngoyo nga tumuleese kiba kikoze eki so nze ndowooza nti bwe kyandibadde mu masima kuba nawulidde nti ate Bebekulu yakibadde nnyo okusinga ate Kenzo ate nga baga Kenzo ye president w'abayimbi kitegeeza Kenzo yandikibadde nnyo more than yes naye nga ekireeta Bebekulu okukiyingiramu anti kati jojuga nti bo benyali mbagenda ne banga bagatte n'okwenyala bagata ku minister naye baba baagala kutereeza nsi na bintu kutambula baleke kati nga Kenzo akola omulimu gwe nga owa federation Diamond atusabye ssente bweziti tuzimuwe obwammwe mulabye atuweeyo abaana ba wano gundi singa tuleeta gundi oyo ajja kitundu singa ki omulala nze ndowooza bwe kyandibadde kikola kitambula mutima mulungi naye wano Kenzo buli lwavaayo n'akola ebyo byakola jukira waliwo n'abatamwagaliza abaali bamulinda kubanga Kenzo ono jukira amawuye gamukuba nnyo abadde yagavaamu ng'ateera mu layini ye ng'akola ebintu bye federation ye bwe yali ekola ebintu byayo Kenzo bamutunula nnyo ne bagikuba ne bakola zero osanga n'abamu ng'abaali bamukuba ng'ate kati be bandya nabo nga bamuwaana okufa kugira ngo ogyeko Duncan eyamuliko funo mu day one naye nga Kenzo nze ndowooza mu position ye gyalimu ebintu ebimu ne biba bimunyize abihandolinga ng'omukulembeze olw'ekwewala bano abajjonkezi naye ndowooza waliwo ezzala waawo wakati baŋambye gwe babadde omukolo gweyo yafuna ssente z'okusomesa abantu okunywa kaawa aliwa omutegesi wa shoye nanyini kintu nanyini kamba yoyo yatuyigiriza owakaawa ne bamwana ekyabayimbi nga Kenzo olwedde waali manyi nagezezaako nembo kati sente zebamuwadde kati bala nti nyingi naye weddeko nembuuza abantu nembabuuza Damani wanayimbirawo meka naye nga Damani wali mu mitwalo 10 ze milioni 3 naye kati obuzibu lwaki ate ezeri nga babalira muzawano abalira muzadoola emitwalo 10 ze milioni 3 bwenabidde ebigambo bya Kenzo ogwasooka bali tebaagala kuwaayo mwana wano kuyimba n'omu bali tebaagala mwana wano kuyimba yadde n'omu era kwero Kenzo meeting Kenzo nasooka n'agikola ki n'agivaamu bw'amaliriza baddamu bamukola ki ne bamuyita n'abagamba ekintu kyemukola Diamond talina lunaku lwagenda postinga kintu kyammwe n'ekimu emmwanyi kuba n'ekintu tamanyi bintu byammwe emmwanyi bikiye mumanyi ajja kushokola ki kuyimba n'agamba naye wano singa mukwata Kenzo ne mukwata ba Bebekulu
ne mukwata abaana ba Swanks Kenzo ne mukwata basa ne mukwata ba Alien Skin ne mubawa ssente buli omu ne muwayo kale miliyoni ameka ne mubagamba tugenda kulanga kofi buli omu ku social media zo abantu bagambe emmwanyi yafuuse eki emmwanyi n'abagamba naye bwe muleeta Diamond ajja kujja buzzi kuyimba ne bwana ba postinga show tajja postinga mwanyi ajja postinga show ndi Uganda onteka kyenkugamba n'abagamba musooke mwekole ki mwesotinge mulabe ekyokukola katiawo buloka ye nga alemedde ku kintu kimu Diamond bino ebintu abisobola Dabbeni neoni okitegeera kati awo kwe kuleetamu Bebe Cool ne baleeta ne Kenzo ne baleeta nani ya meeting eyokola yabagamba tekimala mwandifunye ekitono nnyo abayimbi wano wa 10 n'abameka bonna babaana we bapostinga ku Twitter zaabwe ne bapostinga buli wamu tugenda kujjayo ekinyusi ky'emmwanyi okitegeera era nabawana ekyokulabirako nabagamba nti singa tufunayo nabali abasajja abayimba ku mmwanyi abankumbi terimba kati bankumbi terimba bo ne tuba platform za TV bakimanse kigenda kuba kikwaki nabagamba sente zemugamba wano zemugenda sasanya nyingi nezinza obutakwa kyemugenda kukola ki kyemugenda kukola okitegeera awo sobo naye wali bamumya omulimu naye bamandowooza nga bwalina minisita ate minisita mukwano gwabali omulimu neguddamu nekola ki negutereera Faruku bino byonna amanyi Bebe Cool ne Kenzo tebeyagalangako just bino byonna bibaddewo babadde betimba bbula naye tebematiranga okuva ku Bulema bwe yavaayo n'agenda wa Kenzo okuva ku ero kwa Bebe Cool nate simusuubiramu statement bweti eyo gamba nti buno obunyonyi mbu obusente nate sikisuubiramu nga Bebe Cool ebbanga lyomaze ng'otulaga nti Diamond si wakabi oyagala nnyo ekintu kya wano kati sawa zino ebyawedde ng'olaba Kenzo ajjeyo omutwe ate olaga nti Kenzo noga nti Kenzo mu byokusinga okimanyi Diamond bampangisa ennyonyi okuva eri waba ne muleeta wano nabamwadde n'esatu esatu abiri kati kambanyumiza ebintu bino bamuleeta ne bamuteeka ku airport ne bamujja wano ne bamutwala entungamu nakola sound check na ennyonyi nemukomyawo awummule neddamu nemuzaayo ayimbe addemu ayimbe era nemukomyawo kati yo Bebe Cool byalabanga ebitono kyeze tuliko abirimu nkujjukiza bulungi sanyo mukeerabire gwe bawa sente z'okusomesa abantu okunywa kofi Bebe Cool wagambira imbu ebyo si byamaanyi naye nga bali ku sente zaki zamuwa omusolo sente z'omuwa omusolo bwe ziba zigenze tukkirize tugaane wakiri zigende wano kubanga owa wano agenda zikwata era zikomewo naye bamama akutte emitwalo 2 ne mugawooli zafulumye naye mukuzimufuluma muganda wange talina we yapositinze ku mmwanyi lwe yapositinga sho ngenda Uganda ompula kyemugamba naye bino ebintu byonna Faruku kino kifuula international tekyetaaga ate muntu okufa international ajja kibeeremu mweke nyini musobola okyepromoting nekifuuka international baŋŋamba gundi Jamaica erime emmwanyi ndi bwe yatwala omuyimbi mbw ajja atongoze emmwanyi naye tugimanyi nti yayina emmwanyi ennungi okitegeera mukole Brazil ani gwe baleeta omupromoting tewali naye mukole ekintu ekirungi ekitambula n'omutindo muwe social media obudde ne bamuwa bakitunzi batunde okitegeera naye bakutte omuntu ne bamuleeta ne bamuwa kati sente tetubala za nyonya mujje waabwe kumuleeta wano wabula tuli ku musaala owulira bwe tuddaawo ne baŋŋamba nti stage ate naye yinza okuba eri mitwalo nga 10 gye bakoleddeko simanyi oba Steve owulira onteka kyemugamba kati Faruku bano abasajja be baawa ebintu by'emmwanyi nga bwe baba sente okusomesa abantu okunywa kofi ati nga baba sente okusomesa abantu kofi ne batakulayo kintu kyonna ky'abantu kuyiga kunywa kofi na kino kyabawadde kampuni bagitwala
naye kampuni mukugitwala tebakateekamu ssente zaabwe bali ku ssente za gavumenti. Nti kale senga omwana we omwana we yennyini his own son. Senga omwana wange yennyini yajoyininga music nali njagala ajoyininge music asobola okukendeeza ennyo mu kufiirwafiirwa kubanga nze naali badde mwongerako naali promoting yes naali promoting nze mbadde muteekamu ssente naali mutaddemu ssente n'atakola the heavy losses n'agamba naye ate mutabani wange n'agamba naye ate mutabani wange munnange ye yazula ekkubo lye lyayagala era yagendera ekiroto kye era n'akwata ekkubo ddala. Ategeeza ki? Era we nategedde nti Hendrick si yamuzaala. Wowe yamwegaana bannange tannamumentioningako Hendrick. agambye senga omwana my own son Yabyogereddewo ebyo yabaddewo NTV ti my own son. My own son Singa yajoininga music industry. senga yajoyininga music industry nali badde mu investingamu n'atakola ziroses nnene Gwe n'ogamba ki? naye yakwata kkubo ddala munnange kuba yalina ekirooto kye. My own son bannange akantu ako nkawulirize kitegeeza oli mwana naye si wuwe. Statement erimu ebintu bibiri. Ekisooka Bebe Cool knows nti akola losses. That's one. Ekyakikkiriza mweno statement. Kyokubiri agamba I wish my own son would join music so that the losses wouldn't feel so heavy. Akola losses naye ndowooza alaba ye takyalina kyayongerako naye talina mutabani ali mu music. Oli ayinza okuba mutabani we naye ataddeko my own son. No, ndowooza ekikulu kiri Bebe Cool yani Sali. ate oli yani Hendrick Sali. byalugaba yani Basobola addition erinnya lye Hendrick Sali byalugaba olitegedde kaagala olekere ku kintu kirali Hendrick Sali nange kyeweewuunya kye nabadde neewuunya nembuuza ono alimu ye waani ali mu industry kwoleda ayina alimu naye ate mpuli ono yejjusa ebbanga lyonna nti oli yali badde ajja eno nadda sikuwanda bigambo mukama statement eno nange gye neewuunya kyeweewuunya kye neewuunya kubanga Hendrick sibadde manyi nti mutani wa Bebe Cool statement eno oba yagiwandiise yataategedde oba yawandiise statement kuba giraba ku page yaabwe baba baleka bamukootinze bubi bagenda tusaza omugambo anti kye ŋŋamba bagenda tusaza omugambo batuwanda ebigambo mukamwa tutuuke ekiseera kati nze kyembadde ŋŋamba nze statement njirabe mu biti bbiri ekisooka Bebe Cool has never earned from this from his music. He's making losses. Because losses zakoze mabega yonna singa right now abadde n'omutabani ayimba according kweno statement nti namuteekamu kale losses naga nti nzitadde muki mu mwana wange era buli omu akolera nga agamba ekintu ekyo nankikoze nesinga mbadde kikodde mutabani naye kyanoonese nankitadde kyandibadde naye ate nga nzijukira bulungi ebisunzo bya studio y'ekiwaatule yegundi yentinda Hendrick yabirina sina kitegeera gyali yakazaala gyali ali mbaana basatu tokikola mukwano bamujja yavaayo bamujjayo mu rehab yavaayo yagenda emirundi ebiri yavaayo addiction no alcohol twamulaba nga yalatansobola pageti za studio ne basoka bamuteekayo naye yavaayo yatereera naye statement nene ku muntu alaba nebibadde bigenda mu maaso nga ne statement esigala nene ku reasons why emabegako omwana bali baganya omuintroducing eri public naye omwana yabadde mwagazi wa music yasoma bya technology information technology anozalidde mu mirimu gyasoma watch ne bamuwa n'ebbandi ya reggae abadde nga akuba eyo kyanja kisaasi ne bamuwa n'ebbandi ya reggae abadde yakuba naye statement nene tewandi gisome nagisoma kakati ekintu kya Bebe Cool nze kisobola kirabira ku side emu
nti omwana bulijjo alabika si weebikimbanga omuwendule ayinza okuba nga alina mistake kubanga abantu bakola ki mistake ayinza oba yakoze mistake ekyo sinza kikola ki kirwako nnyo era nze ndowooza nti Bebe Cool byakola omwana bwe tubazize emyaka nga 20 n'okusoba 24 so asobola nga yakoze mistake mu kwogera ekyo kisobola kudda neŋŋamba nti kakati bulijjo nze mbadde simanyi wange mbanga agamba nti lugudde ku munyolo omuganda yeesekera ate nga nange ndi muzadde buyinza n'obukyenkya nga nange omwana wange afunye oba atabuse omutwe mpuliriddeko nti waliwo gwe mugambye oba yatabuka mutwe oba yakola ki so ebino ebigwalagano abaana ate kati awo waba ziba drugs awo mba nyingirawo naye weziba nga teyagwa ddalu nti bamuloga bano bagamba nti yali draga naye yatereera bamutwalako abo abanga eddalu yali asaananigwe banga drugs omwana osokola ki bane mayini neddalu eryabulijjo nti ososanga omwana wo bw'abanga eddalu lyava ku ebyo bye batamutangira kukola manyi bano waliwo abantu abazadde tebatangira baana bintu birungi era kyobula wano waliwo TikTok yafunyiza omwana olubuto naye alwegaana naye emboozi enjawo bangi batuusaako ku media ne munnayuganda eyazaala abalongo mu America era ngenda kubanga mbatuusaako ku media gospel teriiyo naye twagala tumanye empisa z'obutalabira mbuto zaava ku taata oba zaani mubirinde ku media njala okutegeeza nti omugagga Amini weebale kuyamba nabaddeko n'omusajja gwe bayita Hope omanyi Hope naye bannange musajja gwe Hope Mukiibi nambuulira engeri bambi gye bamubbulula kansubire nti bulemu oli bulungi buli kimu kitambula bulungi nja kutumirako aba IPEX studio bagamba nti genda bakuba ekifaananyi olabike bulungi nnyo onyirire ng'oli wakusanga ayinza okulowooza yegwe mugagga Amini so n'olwekyo bw'ogenda ku IPEX ekifaananyi ne bakikuba ate oba mukyala bayinza okulowooza yegwe both doolo era ensonga ne zitambula ddala bulungi naye nga nkugamba ekintu kimu mwebali kubanga mutula mu nsi yonna musinziira abali e Bungereza abali e German abali Canada abali US mwena mbabuuzaako kantubireko ku jjajja ali awo saidi z'e Bungereza ogamba otya mukadde kansuubire nti oli bulungi buli kimu kitambulira ddala bulungi yes Boss Dola nkutumiddeko owa Hair Trend Salon wali eri ensonga zitambulira ddala bulungi wali akaviiri ak'omulembe gendawo ogulewo akaviiri ensonga zisobola okuba ntambula bulungi lwaki muntu wala obudde buwedde kakati abantu bano abatuwuliriza tubalamusizaako buli omu gy'osinziira waliwo omukyala wamuyita Aliet nkulamusizaako nnyo munnaye era kansubira olulungi kalule ebibala London awo nkulamusizaako nnyo eno bagiyita HiPEX Studios esangibwa Mukyebisaabala nga oyisiza ku Luwombo HiPEX Studios bakuba ekifaananyi n'onyirira n'obanga Boss Amin era kanekwati yona atera essuula akazindaalo nkulabye HiPEX Studios bakuba ekifaananyi n'obanga Boss Amin kati HiPEX Studios omuntu alina emikolo gy'embaga okwanjula kwalula balongo n'ebirala ebiringa ebyo genda ku HiPEX Studios takuba kwalula balongo akuba mikolo gyonna emikolo gy'abalongo bagikola sama n'oganze ngenda kubukabuka obuusibuusi wano naye nga wonkuba ebifaananyi yabikola akuba mikolo byonna wama ye kasita oba nga oyagala kifaananyi oba kukwata mukolo ogwo ajja kukolera bulungi nga bwona bw'oyagadde Hair Trend Saloon eno esangibwa Kajansi Hair Trend Saloon esangibwa Kajansi Kajansi awo ku Kidde Ebweya we wali Hair Trend Saloon ne Lovins Beauty Parlor bano basala basiba akaviiri konna ne kawa kanonye kampani kakubula wali okasangawo mu bbeeyi ki ate kasitoga nawulidde ku mbozi mukati nga namba emwalanga ab'embozi mukati nga balanga bagenda kugira ku percentage
bakweka discount bagambe nti no 20% gireke. Yes. Boss Amini kutumiddeko nnyo wonna wosinziira. Owa kantumira ku musajja. Boss Amini omanyi ono omusajja gwe njogerako. Nabadde mpandika lisiti bantu bayambye mu ggwanga nga ate tayagala gwaleko nga yekubisiza n'omuntu ekifaananyi nti nkuyamba jangu. Mbadde nkola lisiti akatabo kabadde kawandiise peegi nejjula nengenda ku lisiti endala. Va kubano abagaba amabaasa nga gajjudde change.